Kitalo ddala ekyo kati abatuuze ku kyalo Nsumbi Nansana bataasizza abaana babiri nyaabwe babadde aggalira mu nnyumba nga tabakkiriza yadde okufuluma. Bano nno bamaze kumuyitira poliisi oluvannyuma lw'okumwekubako emirundi egiwera nga buteerere. Abaana babiri okuli w'emyaka 3 n'amanya gasiikiddwa okuyambibwa kidde ekitabo ataagadde kulabikira ku mpewo okuyitaba obuyinza bamuyambeko okugulira abaana be. Omukyala Prosi Nanteza batamukkiriza kulaba nga ne bwaleeta ebintu tabibawa bulungi okuzira ku batuuzi Nanteza tagulawo nnyumba ye nga buli kimu akikulira munda so nga n'abaana tabaganya kufuluma. Mwezi oba afunga wiiki obeemu simanyi naye nga njalwa kimu akikolera mu bongerako nti omwami abadde aleeta ebintu wabula ng'omukyala abiyiwa nga tabibawa. N'aleeta amakoloni nga 320 n'aleeta amagi etulenga 3 omukyala n'abiyiwa kasasi naye nga abaana batubazenya tebafuluma. Omusajja agambye nti akyayagala mukazi naye omukazi talina musango ye waddemu okusibira abaana be mu nnyumba kubanga babe si bamujja. Wetuukidde mu kifo kino nga Frank Lumu ebyokuyinda ku kyalo Nsombe Nansana ali mu kwegayirira omukyalo ono agule obula neeremu lwe tebayita poliisi. Poliisi emusabye agulira n'agaana oneetandika okumenya oluggi. Tandigulawo kyetwagala tumanye watolera kizibu kwegulawo ennyumba. Nandeze oludde nti bamenya oluggi nagulawo mu maaso adduka batuuze ne batemya ku poliisi neemukwata wakati mu kwebalabwala tayagala kumulaba. Ab'obuyinza bayingidde mu nnyumba bula nga munda buli kimu kiryawo nga n'engoye azoleza mu nju okwanika n'ebirala ng'abikolera omwo. Afumbira mu nnyumba, ahereza mu nnyumba, toilet akozesa mu nnyumba byonna. Lwe bwakubiriza abakyala obutalumya baana nga bafunye obutakkaanya ne babba baabwe. Baye abulidde simanya mbeera muno nga ndi mu kusaba toyinza kuba wadde oli mulokole osaba okuva ku makya okuva mu mande paka ku mande ng'oli mu nnyumba oli mu mbeera bwetu. Luva afulumiziddwa mu nnyumba n'atwalibwa ku poliisi ekyebando ng'okutonyiza bikugenda mu maaso. Julius Guli yakusakidde Guli ku Bwabukedde TV.